womanyira nti oyina business oyina oba n'ebintu bisatu. Ekintu ekisooka delegation, obeera owaddeyo obuyinza. Bw'oba towaddeeyo obuyinza kitegeeza edduuka lyo gw'olyetuuliramu, takisi yo gw'ogyevugira, booda yo gw'ogyevugira, ennimiro yo gw'ogyerimira, tonna delegatinga. So womanyira nti oyina business ng'owaddeyo obuyinza. Obuyinza tubuwa ba employee. Delegation, n'owaayo obuyinza, you delegate. N'owa employee n'omuga gojja okunvugira boda, gojja okunvugira taxi, gojja okuntuulira mu dduuka, gojja okumpimira emisumaali, gojja okunnimira. You have delegated. Teri yajja bikusomesa nganze oba okubitegeera ku level eri eyenda eyawaggulu ennyo naye nembiteeka paka ku level yaffe. Ekyokubiri womanyira nti olina business ng'olina kye bayita systemization. System tekitegeeza waya, cable, socket oba plug. System kitegeeza enkola. Nti kasita omwana oyo omuwa boda, you have delegated. Nvugira boda eno. Omuwa system, enkola. N'omugamba piki yange ojja givuganga kuva ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 11. Nze piki yange tebagivuga kiro. Eyo nkola, system. N'omugamba piki yange omutwalo ogwo kasita omala okugufuna bwoti ogw'olunaku oguterawo ku mobile money tosula na mutwalo gwange. System, enkola. Newton Buteraba House of Wealth. N'omugamba nti piki eyo makanika agikola bamuyita Yusufu ku workshop ye we bakanikira piki eyo. Kitegeeza system yo ogitaddemu enkola 3. Obudde bwagivugiramu piki, sente ku ssimu kwaziweereza ne piki we bagikanikira. Eyo yenkola. So bw'obeera oyagala kumanya nti olina business, obuyinza oba obuwaddeyo omwana akuvugira piki kyokka ate tavuga buvuzi piki, omuwa n'enkola. Olumala okukola ebyo ebibiri, delegation ne systemization, ekyokusatu ekikulaga nti kati olina business ng'otaddewo kye bayita automation. Kubanga business ekula n'ekula ne kibeera nga tuyina boda nga 8 nga tetukyasobola kumanya ani aweereza sente, ani apaaki, ne tubi automatinga. Tutera oleeta computer system etandika okutubalira emigatte nti zino ze sente ziyingidde mu piki, gano ge mafuta piki ge zitambuza, ze zino parts ezifudde. Kati bw'obeera oyina delegation, systemization ne automation, obeera oyina gye bayita business. Bw'obeera tobirina oba self-employed oba obeera okyali employee. Awo akatima onookampa podcast ewedde obuso oba essimu yo ya bbeeyi rayisi terina katima. Nja bibabuuza kuba ndaba abantu babalaga bigalo. Essimu yo ya bbeeyi rayisi terina mutima. Tweyisemu akabbo. Oba just gwe bakutunda oli muntu tosima.